space NRM gyewadde right honorable okuva mu 1989 ng'emufuula chairman wa LC1. Of course by that time era gira ku individual merit. N'ava mu 1989 najja mu kalulu akasooka n'agenda mu CA. N'ava mu CA najja mu parliament esooka ey'omukaaga. Mu parliament y'omukaaga n'emufuula deputy speaker ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Deputy speaker, you are number 5 in the protocol of the country. Actually you are number 4 mu protocol ya Uganda. Kati bomala ekyo ne bamuwa speaker okumala emyaka emirala 10, you become number 3. NRM nga yekuwadde platform eyo. Right on Rebecca Litwala Kadaga nga tumaze okumujja ku flag ya NRM yakomawo nga NRM bwekuza abantu ekyejo najja ne yesimbawo ku independent, which was also very indisciplined. Ekyo kyali kyampisa nsiwuufu okuddamu okwesimbawo nga obwanna munigina Kiwanda bakwangudde mu kalulu kati ng'olwaleero nga ngamba nti oba oyagala oba toyagala nkomawo. Kakati Rebecca atukomawo bamuwangulira akalulu mu parliament. Ekyo kyali lesson endala. Lesson bweggwa ne president agamba nno newankubadde bamuwangudde mwanyina zisijja kumulekayo. Etteeka lyali ligamba Rebecca kwolwo yali alina okukoma okubeera mu Central Executive Committee kubanga yali amaze okuva mu kibiina. Once you register as an independent, era ebiseera ebyo wekitiibwa right honorable Ruth Nankabirwa yakireeta museke n'agamba no, Rebecca alina okufuluma SEC kubanga yeesimyewo nga independent ne tuweewa buweeyi n'ogamba no katumulekewo. Rebecca okusigala mu SEC, it was indiscipline of the highest order. SEC teyalemera ku bigere byayo. Tumaliriza president era chachi bakunaga n'okuwa bwa minister kamuwa tagana kubeera bwezi minister kyokka agenda kubeera minister ni ate mungere n'obwa prime minister. Emyaka 40 oba 35 almost 40 years nga pate eyo ekuwa opportunity okusavinga. Sirowooza kati bwabanga aliwo ekimunyiiziza beyond ne yeerabira byonna ebirungi byayise nabyo mwene ali for the last 40 years n'omulala alina agenda okumutwala atajja. Honorable Kiwanda Ssuubi oyogedde bulungi nnyo era nkuwagidde olina mutuufu kati olwose emberera ku bulijjo kye twogerako nti naazina obulungi mu ddiira avaamu era enswaswa etayanula yeekola engalabi. Ne bano bakadaaga nammwe bennyini Mukama wammwe alina okubawa ekyokulabirako kubanga yennyonyi enkulu erina okuyigiriza ente okubuuka. Amaka omuli abasezi tosuubira okuvaamu abaana abatameketa mannya nga tetunnanenya butali bukkufu bwalitwala Kadaaga. Tusooke twebuuze ensigo eyo yaginywawa, yakoppaani, wa gye yayiga obutakkuta? Kubanga mmwe mukikkiriza nti NRM ewadde Kadaaga obudde era Kadaaga buli kyabadde alina okubanga yalituuseeko nkakasa yakituuseeko okusinziira ku budde NRM bwemuwadde. Naye ate yo Uganda ng'ewadde Museveni space, mwe mukyakaabira space ey'emyaka 3 naye Uganda ewadde Museveni space ey'emyaka egisukka mu 6. Ki Uganda kyetafudde Museveni? Ki Uganda kyetakoledde Museveni? Ng'awo wennyini waatudde waliwo abayayaana batuulewo omwaka gumu era nga waliwo betubala nti baatuulawo naye nga baatuulawo myezi 2 gyokka nakati nga tukyababala nti baatuulawo naye emyaka 4. Gwe ki Uganda kyetakuwadde era gwe bw'obeera tonnakkuta bano bakadaaga ogenda kubamatiza otya nti omuntu akkuta? Ogenda kubamatiza atya nti omuntu atuuka ekiseera n'ava enkoto ng'amaze okwota? Kya buswavu nnyo omuntu okuva mu NRM ajja alangire Kadaaga obutakkuta, obutasiima n'obuteebaza. Naye ate nga Kadaaga gwe yalirabiddeko okuyiga ebintu ebyo man's time by'obufuzi era gwasanvinze okuva mu buwala bwe mu bukyala bwe paka mumututte mu bukadde wadde mwamwanguyirizaako mumutwalayo
nga ye tannaseguka era tali grateful. Bw'aba Kadaga okyamubuuza kyakyanoonya, Museveni ye ki kyakyanoonya? Uganda efudde Museveni minisita ku mirembe egy'enjawulo. Uganda nefuula Museveni deputy wa High Commission eyakulembera eggwanga wakati wa kinaana paka nga tugenze mu kulonda. Uganda newa Museveni omukisa ogw'okubeera amekomanda ow'oku ntikko emyaka 40. Uganda newa Museveni omukisa okubeera ssenkulu alonda mu buli kitongole. Uganda newa Museveni omukisa okutuula mu ntebe ennene emyaka 4. Bw'aba Museveni tannakuta, tosuubira okubaayo omulala amulabira kakkute. Bw'aba Museveni ali ani grateful, tosuubirayo omuntu yenna okubeera grateful naye ng'ensuwa mwabadde anywa bagiyita Museveni. Uganda yawa Museveni opportunity n'emutwala ne mu nsiko okumala emyaka 5 ng'emuliisa, ng'emukweka, ng'emujjanjaba, ng'emukukulira. Museveni akyali ani grateful. Era nga ye yakugamba nti nze Uganda etandika butandisa okumpoomera. Museveni asinziira mu NRM okufuga bw'eba Uganda etandika butandisa okumuwoomera. Kyekikulowozesa nti alitwala Kadaga ye abadde akkuse nga gwe yalirabiddeko nti abange tunnyuke. Naye akyakulaga Uganda etandika butandisa okumuwoomera, yaggambye nti eri agikkuse. Ye Kadaga abadde akugambye nti ye agikkuse nga n'abadde amusasula ali mu kuga nti atandika butandisa okuwoomerwa. Anaasaasanya endiga akuba mulaalo. Kakati abantu mwenna abaagala okulaba ku bantu bwe basiima ebbanga lye baweereza, ku bantu bwe basegulira ebifo, ekifo ekyo ekinene akituddemu, yalina okusooka okubeera ekyokulabirako ekirungi. Over 40 years in power, okyatta bannayuganda. Kale beerawo in power, bawe eddagala. Kubanga nabagambye entebe ya Museveni teriiko weeyongereko eri ntuuleko, tetujjagala kuba ffenna tetugijjaamu. Twali twagalamu kimu service na nkwata. Eddagala toliguze. Ez'enguudo z'otusolooza emisolo ogenda ne weewolerako n'ozimba obw'emmese. N'olaba kye bayita highway, Gulu highway. Nga temuswadde na kugiyita Gulu highway. Olaba ye tannakuta, afuze, abbye, alidde. Bano abalala bagenda kuggyawo omwoyo ogukkuta nga Commander in Chief w'okulya ye tannakuta. Yes, nzikiriza. Kyali kya mpisa nsiwuufu Kadaga okujja okuvuganya nga independent ku kifo kya speaker wa parliament ng'ate mmwe mukkiriza nti abadde amaze okusaavinga ebisanja bibiri nga speaker n'ebisanja bibiri nga deputy speaker. Kyali kya mpisa nsiwuufu nzikiriza. Neera kyali kya mpisa nsiwuufu okukyusa ttaamu limiti mu 26 kubanga twalina endagaano yaffe bisanja bibiri nga twamuwekkumya emabega ery'okutereeza eggwanga. Bino ebisanja ebibiri kaali kasiimo. Kyali kya mpisa nsiwuufu okukwata mu ssemateeka muggyemu ekkomo ku bisanja mu mwaka ndowooza gwa 2005. Kyali kya mpisa nsiwuufu okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze. Kyali kya mpisa nsiwuufu. Era nga bw'ogenda ndowooza NRM ekuza abantu ekyejo, golowooza naffe Uganda tetubakuzizza kyejo. Kuba golaze nti ayaga sister wange ajje abeere wana akole bw'ati oba osanga akole bw'ati. N'okirabanga ekyokukuza ekyejo. Mu bufunze naffe twali eyiriddewo ku nguudo, ffe tukuzizza Museveni ekyejo. Tumuleke amaleko kino ali bwanatuuka eri nga tumuggyako. Kakati naffe kiraka twakuza Museveni ekyejo. Kyali kya mpisa nsiwuufu nnyo okukyusa ssemateeka muggyemu ebisanja. Era ne kibeera kya mpisa nsiwuufu nnyo okukyusa ssemateeka muggyeko ekkomo ku myaka.
nga bw'owunzise ng'ogamba Kadaga tasiima, Museveni yasiima. Era mumulaba musajja musiimi nnyo. Ye Museveni yasiima. Asooka abeera ekyokulabirako ekirungi eri ba Kadaga. Eyasooka ku nsi yayaanira bulamu ate ayagala kusindika bawere Magombe. Kale bawere tebalina mukisa gwerwanako nga ye yasooka ku nsi yakyayagala okusigala ngassa. Sooka obeera ekyokulabirako ekirungi. Kuba sisuubira nti NRM byewadde Kadaga bisinga Uganda byewadde Museveni. NRM byefudde Kadaga bisinga Uganda byewadde Museveni. Bw'obuuza Kadaga kyakyanoonya alina waabadde tannatuula. Naye ye Museveni wa tannatuula. Nga n'oba mufuti abutuddeko. Obwaki Bishop abutuddeko ku sayidi zombi Namirembe ne Rubaga, Orthodokisi. Oba pastor abutuddeko. Wa Museveni wa tannatuula. Oba kyakyanoonya Uganda emuwe ekyo kyatannafuna. Nga tonnabuuza Kadaga kyakyanoonya. Museveni gwali badde olowooza nti akyalina kyakyanoonya. Ennyanja etabanguse. Bw'oba oyagala okusuulayo ebintu by'omuntu mu nnyanja otaakirize eryato, ate ebyo tebisigala nga bw'onona n'ebiri ku buzinga. Tulaba oyingiza ababo ate otugamba eryato lizitoyo otusuuza ebyaffe tosuula bibyo ogattako gwe bugasi. Ennyanja bw'eba etabanguse suula nga nange nsuula. Yoweri Kaguta Museveni abantu b'e Busoga argumenti yaabwe si yakubagobera Kadaga. Naye yakulaga nti Kadaga abadde aweerezza nnyo ate ng'akooye ng'omusinga emyaka ate ng'oweerezza nnyo okumusinga. Beera ekyokulabirako ogwenga bw'osuula so si kusuula nga gwe bw'oleeta. Ajjuzaamu abaana be bwagoba bano. Bw'ajjuza abaana be bwagoba bano. Bannaye tutaakiriza lyato. Bannaye tutaakiriza lyato. Pulaani yaffe yali bwete eyammwe naani mukulembera baani? Eyammwe naani? Meaning ebisinga awo tebitambulira na mu ssemateeka bitambulira kwagala kwammwe. Tebitambulira mu ssemateeka. Era mu pulaani yammwe n'olanya alina okufiiramu. Mu pulaani yammwe. Kufa kwolanya it was part of your plan. Gwe Kiwanda va mu ntalo z'abantu abakulu. Nkiddamu Kiwanda entalo z'abantu abakulu ziveemu. Otherwise mukama wammwe yasinga okubeera ni grateful. Byonna by'oyogedde obadde mutuufu n'ebikkatira mukamaawo. Kubanga tewali NRM kyewadde Kadaga Uganda kyetawadde Museveni. Tewali NRM kyefudde Kadaga Uganda kyetafudde Museveni. Nabwe kityo bw'obanga oyogera manya nti emmeeza gy'onyeenya kuliko ebyokunywa bya kitaawo.